That's how we go. Ugenda okomya mu kkooti okubuulira kuba omwami wa gavumenti watuuse n'okunoonyereza ku guno omusango. Bagenda kukuumira mu kkomera okutuusa ennaku z'omwezi 19. Uganda vs. Dhaka, Tawai Concept. The child is to be communicated to the accused. Omwami wa gavumenti ategeezezza gavumenti omusango okuza mu kkooti leero okutegeeza ensonga lwaki oli mu kkooti. Like I told you, this court has no jurisdiction to record your plea. I'm going to read the charges
like to understand why you are in court today. nga bwe bakugambye nti eno kooti terina buyinza kukubuuza oba omusango waguza oba tewaguza, kooti eno egenda kusomera omusango omanye ensonga lwaki oli mu kooti So you leero. don't have to respond to the charge. Tolina kujanjula. Omusayi nga weeyita Sam, oli musajja mukulu olina emyaka 21, oli musajja mugwere, oli mukuumi w'ewaka, nga obeera Gwafu West, State Award, Goma Division mu disitulikiti y'e Mukono. Omusango okusooka okuvunaana gwa kutta nga kikontana n'akawaayo 177 ne 172 mu kitabo ekigombe lw'amateeka mu ggwanga. Nga kigambibwa nti ng'ennaku z'omwezi 11 Ogwokubiri 2026 eGwafu West, State Award, Goma Division mu disitulikiti y'e Mukono watta Tumwebaze Ruth Pamela. Okuvunaanwa bwakubbi saabisi nga kikontana n'akawaayo 266 ne 267 ennyingo ey'okubiri mu kitabo ekigombe lw'amateeka mu ggwanga. Nga kigambibwa nti ng'ennaku z'omwezi 11 Ogwokubiri 2026 eGwafu West, State Goma mu disitulikiti y'e Mukono wabbi servisi nga obba Tumwebaze Ruth Pamela wamubbako laptop bag n'omubbako essimu eya smartphone ekika kya Galaxy Samsung yalimu lane n'omubbako charger era nga byali balirwamu emitwalo 2 ssente z'e Ghana nusu 9 n'omubbako coins ez'e Kenya n'omubbako coins eza Botswana n'omubbako akantu ke bateekamu ebiwandiiko nga kaali ka coffee brown era ng'akozesa ebiseera bakozesa ebisi ebyavaako Tumwebaze Ruth Pamela okufa. You don't have to respond. This court has given you instruction to hold your plea. You have a right to apply for bail in the High Court of Uganda. Status of investigation. Nga bwe bakugambye tolina kwanukula ku guno omusango, eno kooti terina buyinza naye olina eddembe ery'okusaba okweyimirirwa mu kooti enkulu. Omwami wa gavumenti ategeezezza kooti nti okunoonyereza mu guno omusango kukyagenda mu maaso era asabye kooti eno ebawe olunaku lw'enaddamu okutuula okubuulirawa okunoonyereza lwe kutuuse.